behalf of the Microfinance Support Center, hand over these assortments as explained earlier on. This is a card printer, and it's still packed. It has with it all the items that require it to run. In this box we have accessories that help this printer run. And these are computers, the 2 laptops that we are handing over, together with the bags to help you mobility. If you want to go to the field, we thought about buying you a desktop and a print and a laptop. We thought laptops are better suited to support you. Asante sana. Bajije mu kibox bayinza okuza mutwala kibox kikalu ate mugisiza wansi mugiwani sima akaboko abana bakuba ora watu bade tubikolera mu kapula kati kula nezo manyo zikoyesa ziri bbiri muri banji bagambye bagenda kutu training okukozesa buli kimu kye batuwa, so we are with the right people. ziri bbiri muri banji abege ayi tebazirwanire scanning copy. Alright, wadde tugisuubira naye tebasobodde gituusaako mu budde. Era tukakasa nti mu nnaku entono eziddako tujja sobola tuzikwase representative wa UMA agikime ku office then naye agitwale. Microfinance Support Center. Yeah, so baganda bange. Nze nga treasurer kantwale omukisa guno to thank Microfinance Support Center. Nti etubereddewo mu mbeera yonna. Ate gamba nti etuyimusizza nnyo okutujja ku step ate gamba netubuusa more steps ahead. So thank you so much. We love you. That's what I can say. Thank you. Mwenna mikwano gyange bannyinaze ne baganda bange mu family emu eyawuma ffe tuli mu sako abagikulembera tubasaba mu joining esako. Microfinance Support Center ekwatagana nnyo na association yaffe ate ne twesanga nti ekwatagana nnyo ne SACCOs mu ggwanga lyonna. Tubeegayidde mujje mwegatte mu SACCO tukulaakulanye ebitone byaffe n'akasente omuyimbi obeere nga tokalira mama ali. Nze kyenjagala okugumiza kyekyokuba nti buli muyimbi wonna wooli jangu otwegatteko weegatte ku SACCO. Bw'oteegatte ku SACCO tejja kulaakulana. Kakati nga bwe twogerera wano tugenda mu ba members nga 100 naye ba members be tugenda mu 100 temutya kugamba nti bwenajjayo ne15 zinaakola ne bw'oba ne15 jangu nazo ojjojo yeninga SACCO. Ffenna twegatte wamu kubanga akantu kaffe kali ka slogan kali ki? Together we can. So we can't do it alone, we have to be together. Mwebale nnyo aba Microfinance Support Center okuba nti mwatubeererawo okutuwa entandikwa ate era nga tusuubira nti tujja kudda tweyongere kuba abayimbi bangi nnyo ate nga tebeetaaga ntandikwa yokka wabula beetaaga okubanga bakyabakola bakyabapuusinga. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange nze bibyo ebyange eza buli mwoga
buli omu nga yeewandiisa mu mwoga gw'aba performing artists. Sente zonna ziri ku account si zammwe. Abamawulire ngenda bawa kopi eno ey'emyoga gyonna mu Kampala, Uganda yonna. Every artist, if you know that you registered and subscribed with the myoga, money is already on the account. 30 million ziri ku account. But chairman, communicating kubanga basinga babadde basirise ate nga sente already ziri ku account. Esookera ddala gye ndabemu waneze Kampala zonna ndowooza mulaba wano zonna kweziri sente buli gye nsumulula wano kuliko n'account number millions 33. So abamawulire mbasaba, I'm going to give you a copy of this. Aterewo ddala nene ya Kampala eno. Abamawulire, I humbly request you okubeera nga mu publishing this list because others don't know that this money is already on the account. And for other people, the chairmen are keeping quiet. So this is the real time when members and musicians and performers should know that money is on the account. So it's all about the executives. Get your people in one place and see what to do next. Otherwise, I'm giving you this copy. Mutuyambe muji publishing mwa abamawulire baffe mwe maaso gaffe mwe buli kimu mwe mu mwagwa ffe mutuyambe publishing this list so that people get to know that the money is already on the account regarding Myoga presidential initiative. Amina. Zoe about the Chotia Oboyina shares, but the microfinance has already sponsored us. So Twina Jabaita one size fits all. Buli muyimbi agenda kujira tubaniriza abayimbi bonna buli omu gyali. Office yaffe eri ku National Theatre, osobola okujja mu office n'owaayo proposal yo ne tuyitamu otandika okukola. Some programs with microfinance, both with the association and the SACCO. So they will be introduced slowly by slowly as we get along the program. I would like to thank microfinance on behalf of UMA. It has acted as a catalyst. You have strengthened UMA. And the reason as to why it was resolved again in Guru that all associations should affiliate with UMA, it is because of our executive structure. And it was created by microfinance. Thank you for microfinance. Asante sana. Thank you very much. So, all musicians all over the country, you're welcome. UMA is ready to receive you as long as you're going to respect our structures. We are ready to work with you as UMA. The cabinet is very strong. Others were like Okulonda. Elections are coming soon. But as per now, we are ready to receive you. For other associations, you're going to receive invitations. And we talk about what next, but that one will be done by UNCC and NCF. Otherwise, you're most welcome. I would like to welcome my president to give